Okwanjula kwa Mariam Kasirye TikToker The iPhone Girls abadde yasigalawo yekka ng'abalala bonna bafumbo naye olunaku olw'ero bamutudde mu butongole. Omukolo gunyumye, essanyu, vibe ebadde high. Njogere Kindekeki omwana muwala abadde smart, she made a beautiful bride. Bannange guno gusaana ogwerabidde kungenda kuba nkola okuva gye gutandikidde paka ku nkomerero naye nga wasuze otya sibeta gwena omulungi ampuliriza. All channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuyirabire okunyiga notification bell obenga notified brenteka video empya. Msawe nywemu olw'okulwawo kubeera nga mbawa updates munnange. Mbadde muno buzibuzibu ng'omuntu naye nkomyewo butereevu nnyo nga nyongera okutegeeza oba okujjukiza nti bannange Women's Day etuuse. Mamiwo oba omuntu oyo yenna omukyala wandibadde omukolera Women's Day package. Tulina Women's Day package, tulina Ramadan package. Ramadan etuuse ate munnange gwe mwezi ogw'emikisa osobola okwata package nojiwa abewaka nojiwa omuntu yenna gwandyagadde okubeera ngo surprise nga omwagaliza ekisiibo ekirungi asobola okuba muzadde w'omuganda omukwano gwo n'abalala bangi nnyo abagwa mu kkowe eryo. Munnange twesige tukusurprise ngera abaagalaabo Women's Day package ne Ramadan package byonna weebiri. Ebbeeyi nsaamusaamu ate nga yakuteesaako obuteesa. Munnange abantu baagaliza ekisiibo ate okiveemu nga weeyoledde empeera mwasera. Kubajjukira gubeera mwezi gumu gwokka ate nga n'ekirala tulina airport pick up ebbeeyi bayakuteesaako obuteesa ng'eriko ne free wifi. Tukyusa ne ssente eza buli currency nga tezitemeddwako nga bw'olaba za airport nga bw'olaba za Western Union nga tezitemeddwako. Munnange akabbeeyi kasaamusaamu tukutwala kabe bwa misana kabeere bwa kiro. Mukwano twesige enamba y'essimu kweri ku screen yo tojja kwejjusa. Tukuzuulira omwagalwawo gwe nawe nange olina omwagalwawo akutawanya akubuzaabuza tokyamutegeera. Munnange mutukwase tumukuzuulire otegeere watuufu woogwa ove mu kizikizo oleke kubeera nga ate olimbibwa. Ate nga n'ekirala tusiba ebirabo by'oku mikolo. Tukola surprise deliveries enjawulo. Tusiba ebimuli bya ssente tubikolako bulungi ddala okuli money tower, money bouquet, gift hampers, fruit baskets, flower bouquet n'ebirala bingi. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo nga nika nga bulabe ya Mariam ebirabo bye baleese ebiyitirivu ogenda kubeera ng'obyerabirako okwanjula okukyala birthdays n'ebirala bingi nnyo. Munnange nsaba otwesige tubeere ng'otukwasa omukolo gwo obeere ng'otukasa surprises zo obeere ng'otukimako airport tukukyusiza ssente ne services zaffe nnyingi ez'enjawulo nnungi nnyo ddala tojja kubeera ate nga wejjusa. Katweyongereyo ku mukolo gwa Mariam Kasirye ng'olunaku olwaleero afuuse abadde Mr. I afuuse Miss I afuuse Nsubuga Mariam kuba omwami amuwooye ye Mr. Nsubuga Ismail ng'amuwadde amahale ga bukadde 8. Congratulations Mariam, congratulations. Kambeera ate nga nkulaga emikolo bwe gitandise bwe gigenze mu maaso paka gye giggweredde. Tuula kakana oteeke n'endowooza mu comment section oyise obubaka bwonna bwandyagadde okuyisaawo.
tukyeyongerayo nakusuubiza okuwa omukolo mulambo kuva gye gwatandikidde paka gye gwasembedde. Kirabika ekyo kye bayita okwetegekera omukolo. Mwana muwala yeetegekedde omukolo gwe, yanyumye, she made a beautiful bride. Awo nno nga bakyali mu kwetegeka kwekuba bifaananyi, awo nno nga bakyalindidde ddala abako nga tebannaba kutuuka, nga bakyekuba ebifaananyi mu ngoye zonna zonna ze yabadde ayambadde, ze yabadde akyusizza, makeup ali on point. Njogere kindeke kibannange kankwe paati eddako ate tulyoke tudde ku basawo nga abako batuuse ne paati endala eziddako. Eyo no paati yabadde yakumukuba bifaananyi. Omwana yanyumye ali so photogenic nga buli kimu kinyuma bunyomi, decoration ali on point, ng'alina mikwano gye gimuwagira kubajjukira bali ab'omukwano nga bawerako, nga kwe kuli Tauba best friend ate era nga ye matron, nga kwe kuli Hajara, nga kuliko n'abalala bangi era nga bw'ogenda okubalaba mu maaso nga bye babadde emperekeze. Mpozi Miss Perfect teyalabiseeko, naye obwedda abantu bamusabula bubi nnyo, bagamba alina omutima mubi, lwaki teyalabise ku mikolo gya munno yadde okumupositingako. Kwegamba bingi naye nga kigambibwa nti waliwo ebintu ebitagenda bulungi wakati wa Mariam ne Miss Perfect. Ensonga lwaki Miss Perfect yabeeyawulako, ate nga n'ekirala balina competition mu business. Mariam jjukira alina balangira abahijja batwala abantu emeka, ate nga ne Miss Perfect bawe yakola kampani etwala abantu emeka. Kati ng'olutalo oluli awo, enkokola eziri awo nga tezisobola kubaleka nga bali kimu. Katweyongereyo ate obeere nga weerabirako ekyadde kigenda mu maaso. Just no omukolo gwanyumye, buli kimu kyabadde on point. Masubi nze newuunya abantu olwamanga tubeera mu kuziika ne boogera ebigambo bino. Twebaza abasawo abakoze ekyamaanyi okujjanjaba omugenzi wadde tyewunye. Kati location mwagala yaki babayise omukolo gwa kale kuliko n'embwa za poliisi kozi nga mwagala zibayo. Olina kyebagamba abatatuulira ddagala era ng'eddagala ly'eddumu baliyita Mary Queen. eddagala lino lindowooza kati mugenda kuddayo mulikoleko muliteeketeeke wala bange temwefiirayo agenda osima abaana badati datekeesamboye tusima abaana badati omukono ogukote essimu ogukoowe kati ensimu yatuuka buli muntu abeera mu kusereza omutimbagano gutuba mu ngalo gutuba kumpi nga busungu kwati asereze lakini wallahi sakiga kisima gyali
Kakati butelevu eyo nga tuvuddeyo kankongere Mariam ng'afuluma bannange it was a vibe bannange enduulu za kubye jjukira nti amanyikiddwa ku TikTok buli muntu bamanyi alina vibe buli omu amwesunze okulaba nga bw'alabise mwana muwala yakyankalanyizza ekidala mwana muwala yakyankalanyizza omukolo mwana muwala yeetegekedde omukolo gwe nga tolina woonyoma. Sigenda kubeera nga nkwogerera bingi kankulageko naye mwennyini obeere nga weerabirako leke gamba nti ate munnange mbyogeredde ate mbisudiiza ate ki weerabireko omala otwendooza mu comment section. Gwe Mariam tunulako wano. I love you and congratulations. Eyo nga tuvuddeyo bannange enduulu yabadde mpitirivu nawe ekyo ku paati gye tuddako nga bamaseeka bagezaako okubeera nga bababuulirira bute babeera balina okutambuzaamu obufumbo bwabwe nga naye kanyuma okawaddemu ku budde kubanga mulimu ebyokuyiga ate nga ne vibe eri high. Kanyuma kasaana okalabye paka ku end, kasaana okalabye to the end munnanga ate notasobola kubeera nga wejjusa. Mulimu ebyokuyiga
ate biki naye mwennyini ali mu bufumbo by'oyinza okubeera nga weekwata oba okutambulirako. Katugende nkakulageko kati ate tubeere nga tweyongerayo nga baleese ebirabo. Mwana muwala bamusasudde ebirabo nga biyitirivu, ebirabo nga bingi, amahalo ebukadde 8. Njogere ki ndeke ki bisaana obyerabiddeko. Watch to the end. Mariamu oli wa bbeeyi. Mariamu weesuleko ng'omukolo guwedde. Baseeka bano bonna b'ositudde babeera bize. Ne tujja nze gwe guno omukolo gwesoose okubeerako nga sibaasasudde. Obuuzaako abandezaako ku Sande oba wiikendi tuseeka jangu bajja kubulira nti nsaba kapito g'okozesa. Seeka Zubadu naye bwato bw'otunulira twondere Sheekh Bukaasha ng'afiiriddwa era asoose okulaaza mayiti. Negamba nti Bukhari sinza kuleka muwala gwa mukolo gwa kalyakaana akawana akanyiri okukamala. Wallahi ne tujja ku mukolo gwe Mariamu. Aja Shifra Lupango nsanyusa okulaba. Allah yatugamba wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Yateeka emirembe Allah abafuumusa ekigambo sakana kyabalema okunnyonnyola ennyo. Neeba abazungu emirembe gyabalema. Sakana esobola okutegeeza happiness mu maka, esobola okutegeeza prosperity mu maka. Mutegereka bikamu obuzungu mukakasente ni serious ensonga ya Mariamu. Mufati esobola okutegeeza kagendeke wa mukama wange olali ku mukazambidde tranquility. Esobola okutegeeza peace of mind. Ebyo webibula mu maka obufumbo buba bugize eki? Teriyo muwala atudde obulabi bwa TikTok bangi abadde ssente z'abasajja nga mukutte guno tomanyi oli fumbirwa oli awo olina boyfriend wa myaka 49 n'atawalina emyaka 27. Omulembe gwe muliko olwaleero onaalesesayizemu obugalo bw'abaana. Nsaba Allah ateke omukisa mu bifo byomu. Emirembe bwe kibula muwa bugenze. Abasinga bali mu bufumbo ng'emirembe batwala mitwe. Asaba kimu bukyaddi. Saba Allah azze emirembe mu maka gaffe sekanija kyendogera kukibeera. Ng'abasajja bali mu bufumbo balinayo bulesi baana kasitanda bakumwana wange bikoze bitya? Tuwedde. Walimu abaana abato abawala be tuwasa omulembe guno bamajja kusuubula. Oba muba mwise kusuubula mu maka? Kebajja kuwadde n'oyomba n'ogira n'oteeka ku TikTok. Obufumbo mugenda kubutta. Naffe tujja kutuuka nga tetukyabawasa. Okyabakana baali yakututte. Toli kulejja. Empisa zammwe embi. That's why mukyali kujja ne mwange baganye n'okuzaalikawo kuba mukyali awo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akokubiri okufumbirwa Allah n'asaasira Mariamu n'asaasira ne bajjulira Mariamu olwaleero ofunye tayito. Kitabu basokoveeyo. Mariamu olwaleero ofunye tayito. Waliwo omuwala wangalya mu ggwanga yali awangalira mu ggwanga lya Kristo bamuyitanga Kriskila Onassis. Omwana oyo ow'obuwala yalina ssente yafuna omukisa nti bazadde be baafa muto n'atuuka nga ne bwawagala n'afa nga tasseemu kukola afuna aba alina ssente. Okumanya yalina ssente yayita abawala 12 mu ggwanga lya Pali. Ejjo bana abawala bakusasulidde ng'aba. Yabayita n'abagamba ngenda basasula emyezi 2 tayimuzi 2. Essente ze babasasula mujje mu mbeesebeese. Sibatemuwulira. Naye yamenya likodi mu myaka 2 ng'afumbiddwa abavubuka b'abasajja 5. Bamubuuza kiki kyokyanoonya buli akuwasa yagenda.
kubanga sisanganga mukwano mutuufu eri musajja buli ajja nnoonyako kati yava agamba nti I'm still looking for the title noonya nti nze mukyala Ismaila Amiri olwaleero le title gifunye naye tayimu yamubula bamusanga afiiridde nga yeekomitiza society mu kwagala Citizen ng'alemereddwa obufumbo ku ssente gyali alina. Njagala okubategeeza naye bwonna obwanga ekyenkana kitamu abawoza simanya iratadda isingo ojja tuuka mu myaka egikuze ng'oyagala musajja oba jja yajja kanolako kakasimbyeyo ngende mu maaso kano wenjagala bamaama batuzalira abaana omanyiza ebyange binywagendyogera sira ku byonbamu bamaama awo nno obudde bwabadde bugenderedde era katugendere ddala butereevu ku paati eyabadde eyokubiri ku second outfit mwana muwala Bulugero yabadde ayambadde nga lumotuddeko butuuzi ng'ayambadde anyumye era essaawa zakakati tugenda ku nyambala gye yabadde ayambadde nga bamaze okumuleetera ebirabo baleese ebirabo byabadde biyitirivu bannyina abalungi ebirabo omusajja bye yamusasudde bannange bitoyinza kubyogera kubimalayo naye nga byabadde biyitirivu nnyo. Congratulations Mariam once again. Kale katusoma kawaisima bane muuli ebigambo Isima byakozesa nga akwana Mariam nawe bikozesa olire tulie ebigambo byatengula Mariam la ilaha illallah ovanga kubebya ayina ebirevu genda maaso genda maaso sembe zake eno eyo paati ng'ewedde tugenda butereevu kabbo ka muwala mwana muwala Mariam yawaddeyo kabbo ka muwala nga biyitirivu bitya n'agabira abantu keeki n'agabira abantu ebirabo n'agabira omwami w'essaawa njogere ki ndege ki ebigambo bye yamuwerekerezaako byonna binyuma obyerabiddeko era njagala obeere nga wewulirirako katini ate tuddeyo oba tugende ku paati endala nga bali mu kusala keeki. It's okay. It's okay. Start with my parents, my mom and dad. I don't know Representative wali kila mami ni daddy. Una Atatse Maria sembe jangu ono maaso. Anti twagala wano maaso olina kudda. Chuma cake ya mami ni daddy. Bajin wadde uyo Yine. Okay. Etuse bulungi. Ayo nga tuvuddeyo nga tugenda ku paati esembayo nga tugenda ku nkomerero omwami wa Mariam Nsubuga Ismail bw'ati yasazeewo amusomeremu surati Mariam okuva mu Quran. Jjukira nti sheekhi mu Busiraamu era n'asalawo amusomeremu surati Mariam nga tebannaba ate kubeera nga basala keeki. Njagala obeere nga weewulirirako olabe to the end nga basala keeki yabadde y'amaanyi, keeki yabadde nnungi banange. Watch to the end. Sagala mbeere nga nkugerera byonna kubanga oluusi mbeera na speechless kubanga buli kimu kyabadde kirungi nga toyina wuunyoma.
فسوف يبصرون وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sabe, shifra kwako ajili akusime wakanumirako inze yaise shehe mukama wange asomye kulani nange netukyewawo asize kuvawo okkirize hajja ti shifra ajili naye nga kwetugamba kimuta kibiri sebushehe tusimye nnyo musukafu otutte nga mpulira ebirowoozo biri kukamba wali kukamba wali nampulira omutima gugenderera nenga naye kasita hajja ti shifra ajja kukusiima alhamdulillah mbondo kwaliko ebirinya Allahu akbar la ilaha illallah shifra kwako kujenga iwe president atufuka naenda ni mzee kusema Allah akuweke lonchi shina tusimenyo kuuze kuuze wenu umukuu wa David a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
twanirize ate omulundi omulala twanirize hajati shifura lukwabo tulebe kusalasala biri byabadde ebifo ebitabadde kusente TV, kumulira ku radio, kukenyonyagenda mawanga ag'enjawulo ebyadala bigo omukisa era enyonyi bulesi wange ayimirizireyo saba Allah akumalire saba Allah akuwejana saba Allah akuboneze buli kimu saba Allah akusunulire Allah akusunulire ayongere okusunulira akuwe sente akongere sente saba Allah akuwemerere bulamu saba Allah akuwesanya bulamu saba Allah akuwemikisa bulamu saba Allah ebintu byonna byakubalira abaana babi bawe n'abantu mu mikwano gyabwe gyetolozeeko emikisa esente essanyu omwagazo saba Allah akusuusa ebikuma bweba tebiriiwo saba Allah akumalire saba Allah maama eyakuzaala amwejana saba Allah maama eyakuzaala amwejana sabire babange saba Allah maama eyakuzaala amwejana amugala obulungi amutaasa ebizibu amutaasa ababi amutaasa ab'ensaba amusula amadala bulungi ate amusula amadala bujana wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam akutusanira okuwaja kyamusumira Ismaila yawambaye kuya kama mshara Soka tutuuse ku paati esembayo y'okusala keeki kuba bagamba n'alimi ewagonda amala nanyuka. Keeki yasaliddwa yabadde erabika bulungi, zabadde nnyingi, yagabidde abantu keeki. Njogere kindeke ki beera nga weerabirako ate tubeere nga tusiibula. Are you the one counting? 8. Yes, I'm the one counting, not computer. A minute. Yeah. 10. 6. Patam, yes. 5.
what I've heard, 4. Ninda mukatono. Bacha kolezo. Babukolezi. 5, 6, Babukolezi. 7. Zimbala paka ku 0. We're gonna count from 100 to 0. Yes, 100. And I'm the one Counting. Yeah, man. Really? Can you count from 100? 0? 70. Yes. 80. 30. 10. 11. 8. 2. 100. 0. Congratulations Mariam Kasirye once again. Twala mukisa guno kwebaza bulala video yange to the end. Nona bobulangu nga tobuskipinze mukwalo ndi musimu era nsaba Katonda akwekyusinga okwagala. Neneyongera okujjukiza tulina Women's Day package, tulina Ramadan packages. Mukwali namba yaffe kwali ku screen yo inbox. Ate tuberenga tukwatagana. Tulina airport pick up tukukimako ku airport munange ne tukukyusiza ne sente currency yonna yonna gy'obeera nga tezitemeddwako nga bazitema ku airport era nga bazitema mu Western Union munnange tuzikuwanga bwe ziri. Tulina free wifi, tulina services ennungi, tukola surprise ne delivery, tukutwala yonna gy'oba oyagala ogenda akabeere bwa misana akabeere bwa kiro osanga twakulindiridde dda. Tusiba ebimuli bya ssente nga money tower, money bouquet, fruit baskets, gift hampers n'ebirala bingi nnyo ate nga kutadde n'ebirabo by'oku mikolo nabyo tubisiba bulungi nnyo ddala. Tusiba ebirabo by'oku mikolo nga nika, ng'okwanjula, ng'okukyala, birthdays n'ebirala bingi. Munnange twesige tukusurprisingira omuntu oku birthday ye, twesige tukusurprisingira omuntu tumuwe kyonna kyonna kiwandiyagadde tumutwalire. Gwe nayo osobola okubeera ng'olina ebintu byagala okuweerezebwa kane nga tolina abikutwalirayo okuweereza omuntu yenna. Munnange twesige twekwate tukudeliveringire ebintu ebyo. Channel Media Kochali, subscribe for more updates, like, share and comment. Wedabile okunyinga notification bell obenga notified brent yaka video empya.